Oli ku YouTube channel Fictions, subscribing, liking, ato commenting. Nze Judy Potential nga bulijjo okwanjulira programu eno omugole wa leero. Olunaku lwa leero ndina omukulu Katongole omwana w'ente. Olunaku lwa leero gwe nkuleetedde tubeera mu kanyomero akaba service providers oba abo abakola emikolo egyawukana ku bagole oba egiteekateeka abagole okulaba nga bakola ki bafuna service ennungi ng'omukolo gubanyumira gubeera colourful oba okitegeera. Omukulu ono akola ng'omwogezi ku mikolo akola ng'omwogezi ku mikolo kyova olaba namuleese olunaku olwaleero gwe ŋŋenda okuba nga mbawa olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutambula naye ate mpola mpola ddala naye nga teweerabira nti abanteekamu ssente era abanyambaza mu mikolo eyo yonna gye mpita be ba Shiham Bridal Collections basange wali ku Jemba Plaza shop number K34 banoonyeeko buli outfit babeera nayo gwe tofaayo ky'oyagala solo nga zikikwatagana na mukolo ba Shiham Bridal Collections bamimalanga ate ba Margarita Juice and Coffee balungi nnyo mu byokunywa omugole we refreshing nga tonnagenda ku mikolo bannange temutuuyana okitegeera togenda nankalamata kubanga otidde biki ak'okunywa kajja kuba kakukkakkanya ba Margarita ebyo byonna babikola ate ne woba olina abagenyi batya mitwalo 10 bameka babasaavinga bo beewaayo ate ne ka kofi ka mutindo oba okitegeera tubirina ba Fazan Gifts and Deco balungi nnyo basange wali ku Alua Park banoonyeeko mu by'okudecoratinga badecoratinga omukolo gwo ne gubeera colourful ennamba zaabwe zigenda kuba nga ziyitawo awo abo ba Fazan Gifts and Deco tewali abasinga Kampala wano ku decoratinga mukolo kinoonyerezeeko ate nga bakola ne surprises ku bubaga obw'enjawulo olina omuntu gwopikinga ku airport kubira Fazan agenda kubanga akolera ekimuli ekyomulembe money buckets bazikola ebimuli ebya bulijjo rose flowers nga bya mulembe bu balloons ob'omulembe ate n'obugambo bwe bateekako basobola n'okuwa idea singa oba toyina kyakuteeka ku ki toyina caption toyina message gyakuteeka ku kimuli kyo oba gyakuteeka ku surprise gift yo ba Fazan basobola ku idea ne bagikuteerako ate munaye tuyina batuteesa phone accessories basange wali ku Shoprite opposite Shoprite baleeta amasimu ag'omulembe UK used naye nga amasimu si copy original okitegeera esimu sinkwatemu esimu nnungi ate nga neza box phone accessories basange wali opposite Shoprite munnange balina amasimu ag'omulembe UK used ate nga neza box bazireeta omukyalo oyo asubulira ddala amasimu amalungi emikolo gyava ku TV baddeya mutulabire YouTube muzirabira ku masimu wonna wooli esimu eri flexible tambula nayo nobeera ng'olaba Julie Potential ku mugole wa leero program at Fictions mukwano ate era nyongera okujjukiza nti nga woowulira erinnya lyabwe nti tuteesa bateeseza ddala akabeeyi totyayo because ebbeeyi eba ya mulembe ddala ddala oba okitegeera so tuyina Shaki Queen Beauty Parlor mulungi nnyo ku bya touch oba ku ka makeup bw'obanga onsanze eyo ku mikolo gy'entambulira yaba ankozeeko teweebuuza mulala yenna era namba egenda kubanga eyitawo n'olunaku olwaleero kankwanjulire omukulu gwe bayita Katongole ate n'oluvannyuma tugende mu maaso ogamba otya Katongole ow'ente soke mbabuuzeeko eradde bannyabo eradde bassebo mukuliko amakubo ate baliwo ab'okulisa amakubo buli omu akulaba aliwo we mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo ebiwato emirimu gye batuusaako ebiwato kati nze sisita wange ogugwe gwakwetunda ye egijje giba gyakutuusaako kiwato ate ekiwato okituusaako otya ati ye ogugwe munaye malaaya wa kiwato ye ogugwe gwa kiwato ogamba otya Katongole neeyagala wansi ne waggulu wangi taata omukyala yagenze gaba ku mazzi taliiyo omukyala lwaki omuleka naye jjajjamye ati anti kati omukyala munnange mukyala yeddira kkobe yenna kayiwa kati bwagamba nti munaye ngenda gaba ku mazzi tolina osobola mmugaanira bimpeddeko nange bimpeddeko kubanga kati nakayiwa agaba ku mazzi anti kati munaye senga bwe yaŋŋamba omwana oyo yazaalibwa mwezi gwa Gatonnya guno gwe tulimu yazaalibwa mwezi gwa Gatonnya kyava agaba amazzi ate nga ye nakayiwa kyabwa Katonda
ebiseera bye yabeereranga nnyo mu lugambo ne bakugamba mbu ate simanyi ayagala kukola bitya. Ekituufu nti yabeerako mu lugambo, yakola n'ekibiina neebaza Mukama nti bakiyita munno mu lugambo ye munno ddala, naye nga bambi akutte ku bakazi bangi ku mizigo kati bonna bageya. Kiina n'omubala kutambula kulaba kudda kugeya. Nemabegakawo baabimutuuza namu naye nasanga babimutuuzizaamu, yangamba era mukyala wo ageya, ne bagamba atageyangako yaba amukuba ejjinja, bonna nga baageya. Bonna nga baageya. Lwakuba nti nze neebaza Mukama nti lwannema olugambo sibisobola ebyo, lwagaana era abantu bangi awo ku mizigo bannyumiza ebyama byabwe, bambi n'enkikuuma musawa ng'emu oba abantu 2 baba bategedde. musawa ng'emu bwe bati ng'okuumya ekigambo kyabwe kye baba bakunyumiriza. Ali munnange ye nnyini kyo kimulemye okwekuumira, najja akiŋŋambe nange saasira nze atali nnyini kyo. Nange kinzitoowerera. Naye nga lw'olugambo toyina. Alwannema sirutegeera era babintuuzaamu enkya n'eggulo, sibimanyi sirumanyi. Owaye tuli mu saaluuni ate obudde buno bwennyini abakyala wano bakolerawo enjala. Twakulabangako n'akasero ng'era abantu abasinga bakuyita Chutex man. Omulimu ogwo okyagukola? Omulimu gwa Chutex nali ngulimu, naye nti ekizibu ekyajjiraawo nga bagamba mbu tulingiza abakazi, naye nga musajja watundwa nawo n'olunaku lwaggwanga nako nga nningiza nga 5, naye nga abantu naba nga bakinsibako ng'ate sikikola. So okulingiza abakazi, abantu okweyogezayogeza nti mulingiza abakazi kyekyakujja mu mulimu? Kyekyanjamu, ate nga n'olunaku luggwako oba nningiza nga 5, kwega si kyekyali ekiruubirirwa kyange nti oba nakikola nga kwagala. Weesanga ng'obalingiza? Nga mbalingiza ate nga ndwa nawo kyekinnuma. Olunaku olingiza nga 5 olwo oba olingiza nnyo. Bigambo by'abantu. Owaye omukulu Mansur Semanda omumanyi? Mumanyi. Omumanyiiko? Kingisaha. Yoyo. Mutegeera bulungi. Omanyi gy'asula? Asula Nakawukaawo. Asula Nakawukene waffe? Mbadde simanyi. Ye. Omukulu King Saha nga ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini yabadde Lugogo. Wabaddeyo n'omukyala? Obuzibu bwe bwagidde nti kifo kyeffe tetwakitegeera, bagamba Lugogo. Engogo tuziinaawo ku nju nnyingi, ze bagamba ali Lugogo, nakeera nga nnoonya omwo mu Lugogo n'endowooza oba ali omwo. Mu Lugogo lwawa? Ku nju, nze ati munaina akajja eno, eby'Olugogo mbadde sibimanyi. Nze we bagamba nti King Saha nga ali Lugogo n'ogenda ku Lugogo, nja kugenda mulabe. Kati bwe bwakyanga 24 Nenninnya eddaala nengenda mu Lugogo omwo eriri ku olutwala amazzi nga taliimu. N'omaliriza oti? Nengamba ayi kajja kujja kasitanga ali Lugogo. Saakiwa nnyo obudde ne munoonyako, tagamba nti oba nali saagala muwagira kuba nakola ekisoboka, ne nnoonya buli ewali Olugogo King Saha nga taliimu. Naye nga baneiba bo baaliyo. Bo baaliyo mu Lugogo oba e Lugogo? Bo bagenda e Lugogo. Kakati be bakubuusa nti Lugogo si lwanyi? Si lwerwo olw'ennyumba. Bakugamba nti ki ekyali e Lugogo? Bangamba ekyali e Lugogo bangamba kyasukkirira. Tebakiraba kubanga aliwo neibange yangamba takirabangako bukyafumbirwa. Yangamba Saha yamenya likodi etabanga okonza nti era tebanga okaya ate yandigimenya atya. Yagamba atya? Nibanga yangamba King Saha yamenya likodi etabangawo. Konza ate era tebangawo kale ate yagimenya atya. N'obuuza nti likodi tebangawo ate Saha agimenya atya? Ninga ffe tumenyanga naffe enkya n'eggulu lwakuba nti ffe nze okwewaana kwa nnema, naye Saha yamenya likodi nange luli omukyala walubuto namenya, so tuzze tubikola ng'ebyo ebyokumenya. Ebyokumenya? Gwe wabaddeyo nakulaba wali live? Nze? Wandaba baba? Nakulaba. Tompaayiriza olwo? Sinnaba naye nga kyenzirako.
gwe kyali kitya. Omukulu King Saha yamenya rekodi etabangawo. Sikulimba abantu baali bangi. Namungi w'omuntu yali erugogo nkubuulira. Na abawanvu n'abampi. Abaddugavu n'abeeru. Ate ne pulezidenti waffe yali. Pulezidenti wammwe aliwa? Owange naawe. Ono waffe. Amiina. Naye yali namulaba babinyumiza. Ate nga wamulaba. Ate ne babikunyumiza. Anti mpoguka. Mpoguka. Mwannanga waliwo omuntu eyakeera ku makya n'agamba mbu obuyimbi bwa Nuupu mbusobola. Omukulu n'agamba okakasa obusobola. Mumanyi omuntu? Muŋŋambe. Mumanyi nayo Katongole yagala kuntuuza mu bigambo. Ng'obisitukamu. Lwaki oba obituulamu? Muŋŋambe. Waliwo omuyimbi yavaayo n'agamba obuyimbi bwa Nuupu. Ne President by the way yakyogeddeko n'agamba omwana mwamulabye obuyimbi bwa Nuupu mwabulabye. Kintu kyo kyabadde maanyi. Nange sikirabangako bukyanfumbirwa. Wafumbirwa bufumbirwa. Omukyala ye yakuwasa gwe wawasa? Ye yampasa. Omukyala ye yakuwasa? Muto myaka 4. Myaka 4. Anti neowa neiba yafa ku myaka 4 buli muntu nagamba nange omukazi afudde muto nnyo. Ninga ekitegeeza nange ndi ku muto. Kati ate akaana ka neiba olwafa myaka 10 ye omwana afudde mukulu. Ningamba abo saagala. Abagafanga bakulu. Myaka 10. Myaka 10 omwana ne bangamba nti no afudde mukulu. Kati jjukira mukyala wange naye tukyalina okubya saha tonneerabiza. Tuli kubya saha. Oba bijjidde wa. Kati mukyala wange yajja n'akaana ke akajja na mujjana nnyoko mujjana nnyina. Oluganda lwange si lutuufu nnyo. Akajja na nnyina nangamba ononjagala n'omwana wange ne mga ngenda kwagala naye ekirungi muwala. Ng'otegeeza kyawo mukulu. Biri eri gundi Aji bye yakola ku Ajati Zuula. Baba tebaakusiba. Ani omanyi kwe kyava Aji lwaki yakola ekintu ekyo? Omukazi naye yamugamba onompasa n'omwana wange. Ononjagala n'omwana wange. Ate abantu ne bamugamba omukazi sooka omwagalira omwana. Bane yandikoze eki? Kitegeeza Aji yali ku kituufu. Yali ku kituufu nange omukazi yaŋŋamba n'abantu ne bakiŋŋambye omukazi sooka omwagalira omwana era omwana ngenda mumukozesa.